maama nasanga alabika bubi bya ddala okutuuka maama waasula n'ebibaawo ebimu tebiriimu nga bakubawo biwempe ng'obusobozi obugula ebibaawo azibikire wali tebuliiwo nagwamu amaanyi ne ngamba kikino natunulira maama gwe bagamba eziga ly'omusajja liva wala naye amaziga gampitamu amanya bamita Metan Club Bongo oba Rimasamu lyagala lyompitako MR Live kwensinziira okutuuka kugomana wa Katonda ali eyo nziramu okubuuzaako nti wasuze otya wasiibye otya gwe alina ebimutabaala alina embeera mw'oyita nga si nnyangu nkusabira era tukusabira Mukama akusuuse wala waggulu w'ebyo nziramu okujjukiza nti esi enkomerero tubiyiseemu babiyiseemu nawe ojja biyitamu tokwata muguwa teweetuga tewetta buuza kwoli akuli okumpi obaddayo mu byafaayo byaffe oba gye nvudde waffe mutunulemu ojja kulaba nti gwe byonna by'otyo okutuukako ffe byatutuukako naye twabivuunuka n'ebyo bye twali tutya okututuukako byamala ne bitutuukako naye twabivuunuka nywerera ku maviivi saba Mukama talyanguzi eyakolera abalala abo bootenda naawe wuuyo ajja n'ekisa ekitenkanika mu luggya lwo mu nju yo ku mulimu gwo naawe omwala w'osula akutaasa akusitule akubikeko eddembe n'akasubi era akuwa ekisa nate n'essanyu nate mwesige saba kubanga ebibye tebiriimu nnyo obukwakkulizo ye agamba kimu kisabe nga kiva ku mutima ekyo kyojje ku mutima nange naakikola weewaawo gye baleko ssebo kale brother omutimbagano oguyuuza abantu bonna bakuba obateeka wali sinze mbakuba amazima ge gali mu kubakuba olemedde ku mazima sikuba muntu n'omu naye nze ndi wa kitangaala sikolera mu nzikiza era neesize Katonda kuba sirina kye nnimba gali kufuula ow'eddembe singa ogalemerako era gendiko tewali kye nnimba n'ekimu abantu beyanjulire Kasujja Azizi gemanya ndi musajja muyimbi ndi wangeye ndi mutabani wa Kakande Umaru n'omukyala gwe bayita Nayiga Polini ng'ogyeko ebitambula wala bagamba nti omusajja ono yavudde mu ggulu najja akyankalanye era amaladdeyo ne bw'obagamba otya nti neddo yabaddewo omuntu ng'abantu abalala era talina njawulo bagamba nti nedda ku ngeri gy'ayimbamu engeri gy'awandiikamu yasobola okubanga muntu tutandikira mbadde nsaba baganda bange abali eyo abalaba nti tebekkiririzaamu abalaba nti biganye era abalabira ddala nti gwe okubisobola oli malayika tubeeko ne byetusharingako nabo olwaleero kituufu Azizi Kasujja maama ne taata baliwa yebali ebuddu bakyali balamu Mukama mulungi akyabankuumidde nandiyagadde okumanya ova otya ebuddu okujja mu kite ogikyankalanya ogikyankalanya oba okulaga Mukama kye yampa ogikyankalanyiza nze bwe namala okusoma senior 6 omanyi nasoma ndi muto nnyo ekyanyamba okusoma nga ndi muto nnyo taata wange yali teacher era nze nayiga okuwandiika Oluganda nga njigira mu luggya ngenda okgenda ku ssomero nga ndi kato nga nze manyi okuwandiika Oluganda n'oddusoma kati kyanyambako okusoma nentuuka mu 6 bwe natuuka mu 6 olw'okuba ewaka zaaliwo nenkomaawo bwe nakomaawo okuva dda ndi muyiribi nze ndi mutobi ndi hasira maama wange yali akolera ku mwalo gwe bayita Lambu gubeera Masaka oba omanyiiwo oguyimbako nenga kati ngenda kukyapirawo okubaamu n'ekikumi jjukira oba otandikiriza okuvubukavubuka wetaaga okubaamu n'akasente nenkubira maama wange essimu nemugamba maama kati njagala kuva Bukoma Nsimbi kubanga batuzaala Bukoma Nsimbi maama naŋŋamba ogenda kujja eno naye ogenda kukola ki nemugamba nja kweyiya wakiri n'atunda amatooke mu katale naawe nga bw'ogatunda naŋŋamba kale jangu mwana wange oba osazeewo ekyo kubanga namugamba nti school fees takyaliwo senior 6 ngimaze sirabawo omukisa kugenda ku university mu bufunze n'ennumba omwalo maama ne taata bati babeera bonna baali batabukamu ondoozi omu yazoganyamu munne
ne batabuka. Kikyotegeeza Bakyankalanawo bafuna obutakkaanya. ng'oli kato oba ng'oli mukulu? Nga ndera muto naye nga mbitegeera. Nali mu myaka nga 10. Oba tofuddeeyo ku lwa munaffe ali atuwuliriza gw'omuto wategeeramu ki mu kutabuka kwa mami ne baawukana ne taata? Kubanga nze nzikiriza nti abazadde abali eyo bwe tubyogera tubawonya ekitimba nabo ate okubambala basingo mother ne basingo father abali eyo bw'obyogera oba n'abo abakyeyagaliramu nga buli kadde beewera ojja kugenda nja kukugoba nja kugenda bwe banaakiwulira basoga nti kaŋŋome. Kibi nnyo abaana okukula nga abazadde bwe baayawukana. Kubanga amaanyi ga abazadde kwe kukula obulungi okw'omwana. Era omwana asanga okusomozebwa kunene nnyo bw'akula nga talina muzadde oba ng'alinako omu ng'omu talina munne. Maama waatali golowooza wayinza kubaawo mirembe ki era oyinza kukula otya. Mu bufunze buli muntu yandisabye nnyo akole ne bazadde be nga tebaawukanye. Bazadde bwe bakwawukanako okula ng'oli kyana eri amaaso g'abalala. Bingi by'omiisinga bingi by'otayiga. Kyabulabe nnyo. Era omulanga gwenkuba kati kw'ensonga taata ne maama mwenna abali okubanga bafumbo bonna abataata na maama. Ensonga zibeerawo ezattabbu ennyo ezaagala obbaawula naye omuntu zirwane abaana bamwe bakole nga balina mmwe. Nze nakula siina maama kyabulabe. Kyatendo nga tunagenda ku kizinga okumanya embeera gye wakuliramu. Yali etya kubanga wakula na taata maama agenze. Biki ebyaliwo awo taata yaddamu n'awasa omukyalo omulala oba yagaa nti nedda kaŋŋende n'abaana bange? Yawasa omukyala. Yawasa omukyala omulala. Era nga bw'omanyi omukyala omulala tayinza baagala nga maama wammwe. Gye bamirira erembe. Era embeera yakyuka ne tutandika okukula mu mbeera embi ng'emazima. Omukazi yatuzoganya nnyo. Yatuyisa si bulungi kyenyinza okugamba. Njagala tumanye oba tofuddeeyo kubanga lwali yagamba nti nze abaana bangenda baleka naye bw'omanya engeri omukyalo gye bayisaamu obubi naye bw'obyogera amanya naga tebayisa omwana wange ngono yayisa bano kigumya amaka osanga bwe kinayita ku lulimi lwo kijja taasa abangi nkiddamu. Ati ze nabanga ku ssomero ng'emmere yange etaliiwo naye ng'ey'abalala abaana be nga yo weeri era nga teriiwo. Nze nakeeranga kulimako nendoka ngenda ku ssomero. Kyogamba maama singa yali waali ewaka nandikedde nga kulimako nendoka ngenda ku ssomero. Waliwo omuntu akeera okulimako n'agenda ku ssomero abanga agenze ku ssomero. Yakeeranga kulima buli kanako. Sooka okeera ogenda olime olyoka ogenda ku ssomero. Gwali muze nze saagendanga na kyakulya mu konteyina ate abannange bali bo baabanga nakyo era ekyange nga tekiriiwo. Sokoleka okulima kuno kulyanga okutali kubi. Yali nkola ewaka oba gwe wali nze yakeeranga okulima nzekka. Bali nga bakeera kunaaba ne bagenda nze sooka kulima. Bwe nva ku ssomero emmere yange bayaweddewo mba nimba nga mbalinda ekyeggulo sitwafumbye ate nga ndaba bali balya ne ŋŋamba ate bo baagiguze. Bingi. Nze limu muka kitange yayogera ekigambo ekyali ekibi ennyo ne taata yaliwo. Nina ekintu kye nakola kyali kyewuunyisa. Taata n'agamba mwana wange ojja kubeera mugagga. Alina ekibuuzo kye yambuuza. Yambuuza yaŋŋamba nti bw'oba n'ente 2 emu nga nnene nnyo nsava emu nga si nsava ng'oli waggaba ogaba eriwa? Ne mugamba okuba nti nze ngaba bwe ngaba ekibimba nga akyeggyeko mba nnyina kugaba eyo ensava gye mba nnyina okuwa omuntu oyo saddaaka yange eba etuukidde kuba naye aba akiraba nti muwadde ekisinga. Naŋŋamba onookolanga bw'otyo mu nsi ogenda gaggawala. Muka kitange n'agamba ajja kuba mwavu. Era taata yanyiiga n'akuba omukazi oyo kwolwo. Kati gwe kyekigambo olaba mbu kikoma bukomi awo tekibaako bikolwa. Mu kuvanga ku ssomero nga tewali mmere ng'ate abalala balya maama okugamba nti emmere yawedde olinda kyaggulu ate ng'abalala bali mu kulya tewagambako okwo ku taata ebintu binsobedde.
Saamugamba. Nalowooza nti wenna amugamba agenda kuteeka pressure ku mukazi. Ate nga nze nkikkiriza nti omukazi y'okuba omuteekako pressure ng'abaana si abazaala gy'akoma obbakola ebibi. Bw'aba yali annyima mmere ng'akeera kunnimisa si kibi okusinga ate okumpeera ddala obutwa n'enva oba okundoga. Kati nali neewala ebinene nnyo ne ŋŋumira buno busaddaaka obutonotono. Ensonga lwaki saagamba muzeeyi. Maka ago wali obeera ne maama eyajja nga maama wamaze ogafulumamu. Maama eyajja kiki eyakkola n'ogamba nti kati ku luno ntendewaliddwa binnemye. Era kyojjukira n'ogamba nti yankola kyonna kyonna empulira nga binnemye. Anti yakwata pasiripi yange ya P7 n'agyokya. Era nafuna bufunyi ndala. Yakwata pasiripi yo n'agyokya. Wali omugozi? Tewali. Nali nsomye bulungi ng'afunye first grade ng'ate abaana be baba tebayise. Beyajja nabo ewaka. Tebaayita. Basigala mpise. Ate nze nenkola nnyo ne mba nga mpise nnyo kuba ku ssomero nze nasinga omwaka ogwo. Yali akeranga okulima. Amagezi Katonda aba yagakuwa ne bw'okeera okulima munnange. Taalyanga mmere. Naye ng'obwongo bwo bwasigalawo nga bulamu. Kati Mukama yamuvaamu nti mu kugyokya waliwo akaasigala tekayidde. Kati mu kutakola evvu nkalaba. Ngenda okubikkula keesi bweri nga teriiwo nenkalaga muzeeyi nga paasiriipu. N'amubuuza paasiriipu y'omwana wayuzizza waki n'aganze nadde mmanyi kipapula nga nenkikumise enku. Naye ng'aba alimba. Era ekyo kyanyiigamu naye awaka ne nvaawo kuba jjukira nali muto awo. Ekyo kyasinze okunuma mu byonna bye yali akoze. Yagyokya. Maama ne taata bakuzaala omwana. Gwe wasigala ne taata abalala baagenda naye. Nedda n'abalala baaliwo naye siboogeredde ate abo bo bato bange bawala bonna. Abo baaliwo naye bujjukira bo siboogeredde sinnaboogerako. Maama ne taata tuli abaana bato. Mu maama ne taata kyogamba semu maama semu dad tuli bataano. Naye nze mukulu waabwe abasigadde abaana bonna bawala. Era kyobola maama bwe yagenda nze namenyeka nnyo kubanga nabanga mbooleza mbafumbira banaaza kyammenyanga nnyo. Wali toboogeredde nga bba abaana abawala mu maka ago waliwo ekyakolwako muganda wo omuwala n'ogamba nti kino kyandikoleddwa mwana muwala n'owulira nga kikunyize ku muganda wo. Anti kaakati bannyinaze buli kadde be baabeeranga mu mirimu nga bali tebakola. Kufumba genda mufumbe si kibi okukola emirimu naye okukolera wamu mwenna ng'abantu abali ewaka nze ngamba kyekirungi. Kati kuli tekwali kukola wabula kwali kutulugunyizibwa. Ebyampisanga bubi obukozi n'obubeera toyinza kulaba bato obo nga be basumulula embuzi bwe mbaze sizisumuludde nga olwo ate ndi mu birala be basumulula bo kukima amazzi mukima nabo kugamba baali batokyalingibwa mu bintu bingi. Era ate yabeeranga buli kadde abavuma abalangira oba mumpita nyammwe siri nyammwe kitegedde kyega kyo gy'okukola kibi kugamba obusosoze ng'obulaba bungi. Wadde omuntu omukulu asobola okusosola nga yeebuzaabuza naye oba omulaba ebimu nange nyiza okuba nali sibiraba kuba nali muto. Obwongo nga si bwe buno bwe nnina kati nti bukulu nalabako byesobodde mu kutegeera kwange kwe nali nina by then. Osoma mpaka mu 6 otende waliwo ewaka olaba nga taata kyalina maanyi gabongerayo ogamba maama kanje ku bizinga nwane n'ensi. Wava otya ewaka paka ku kizinga era watuukayo otya era watuukirawa? Bwe nafuna ekirowoozo ky'okugenda ewa maama ku mwala Erambo nagamba taata nemugamba taata olaba samugamba nti ngenda tutoba kuba tayinza kunzikiriza omuzadde aba akusaasira nnyo. Namugamba nja kugenda kulaba ku maama. Era kyaki amazima nali nnima obutunda ewaka ebiseera ebyo nze kuva dda njiriba kati obutunda bwange wadde enkwenge ozimanyi omanyi zisala obutunda obadde okimanyi tizibusala nezibulemesa okukula. Kati ng'ebiseera ebisinga bwe mba siri eno mba mukukuuma butunda bwange enkwenge zireme kubulya. Kati bwebufunze nalinawo kootu sente tunali natunda mu butunda twenakozesanga transport okugenda ku mwalo. Naye olunaku lwe ŋŋenda obudde bwanzibako
olwokuba nalina byenina okumaliriza ku olwo ngende okukola emirimu nali nunda obukoko kati nalina n'olubimbi lwe nali nina okuleka nga mmaliriza lwali lunene nalima ku makya nenduddako ekawungeezi ndumale nga njagala genda ku olwo kati obudde twaveeka nga buzibye ne tugenda mu tawuni ebukomansimbi twasanga ekyamazima emmotoka ezigenda mu nnyendo nga tezikyaliwo taata nangamba sula naye olwokuba nali njagala ennyo taata mukwano gwange nze bazadde bange bakyali bange nangamba sula naye ngaekyamazima mpulira okuddayo nebaka ewaka olunaku olumu bukye ngende ku mwalo nga ndaba tekisoboka era mubutuufu saasula nawalampa ekimotoka ekyali kitwala amatooke mu nnyendo nemugamba taata olaba era ngamba ugenze mwacho nempaka siri musanyufu naye nga tezaali mpaka okwagala kwali kungi maama naye ndudde omulaba wano nkoyeewo nesunga okulaba sigenda ngakona ku nnyanja era ko olwo nagenda natuuka erambu natuuka mu nnyendo nenoonya emmotoka y'erambu nenjifuna ekitovu awo lwakuba oyinza okuba tomanyi ekitovu toliweeyo nenjifuna nayingira omwalo zaali ssaawa nga 5 ez'ekiro bwentyo nengenda ku mwalo ntuuka ku mwalo ngamba ntandikirawa okuba nze kuba njagala baamu n'akasente ekyamazima nga emirimu gye bakola gy'abasajja bakulu nalaba abasajja basitula ddomola za mukene ddomola ya mukene zitwa kilo nga 5 agyetikka ku mutwe awo nga sisobolawo ogenda mu katale maama gy'akolera ngende nkuba eminwe mu matooke kye bayita emyera buli atikula ettooka akubamu eminwe gy'atunda naaba nga yeesasudde nga sisobola matooke gali gazitowa ate n'abasajja nga bangi abakolawo awo nga tolina bwe wenyigawo ninga nali wakisivuba bwolaba maamawo oyina engeri gyewamutunuuliramu n'omwekanga n'olaba nga ekifaananyi ky'omulabyeko kirala oba nekikuyungula amaziga oba awulira ssanyu olw'okuba nti waddamu nate okumusinkana nawulira ssanyu nali ndudde omulaba naye yasanyuka nnyo ate ye yasinga kuba yakaaba n'okukaaba nasanyuka nnyo nengamba maama gali eno nemugamba nno maama sigenda kudda bukoma nsimbi nagamba ate nze nkuzaala tujja kubeerawo wano nga tali bulungi bambi naye byakweyiyayiya nasanyuka nnyo bwe nava bwe nti mu motoka najja okunnona kubanga bwe nagenda twali tucommunicatinga waliwo ekisimu kye nalina nga kifunaye nga nsobola okukyeyambisa okukuba bwe tatuuka najja okunona nawe bayitawo ku fensi abamanyi erambu bamanyiyo kuba kati manyira wali abajja okubiraba abamanyi erambu natunuulira maama ggwe bagamba eziga ly'omusajja liva wala naye amaziga gampitamu omanyi okutunulira maama wo ng'ayambadde sapatu emu myufu emu ya bbulu ng'ebisikaati bino ebyasensuka ebiyulifu nimugamba maama kiki lwaki oliva otyo nagamba ja tugende kasitozi ate mbadde siri mulamu sitegeera nti awo tegeera maama maama nasanga alabika bubi bya ddala okutuuka maama waasula era mbwe ebiseera ebyo ennyumba zaali zabibaawo ez'abavubi ekyamazima maama ennyumba mwe yarasulanga n'ebibaawo ebimu tebiriimu nga bakubawo biwempe ng'obusobozi obugula ebibaawo azibikire wali tebuliiwo nagwamu amaanyi nengamba kikino ekyo nekimpaliriza okumalira nenga nino toba oba oli awo nkyusa embeera namugamba maama wano bwosula oba wokolera nagamba eyo nyumba gyenkola maama nga kutalina mulimu gwatakola ku mwalo maama yabeera mu banula mukene w'abantu maama yabeera mu matooke mubatetenkanya mu matooke mu katale n'agajjayo mbunaye n'akubamu eminwa afune emyera mbuna gy'anaatunda mu bufunze maama yali mwetisi w'amatooke mu katale yali akuŋŋaanya akuŋŋaanyiza abantu mukene gwe baanika agwe bagamba jangu otukuŋŋaanyize ne bamuwa kye bamuwadde ng'ebyo byalimu nengamba maani life kika kyeno mutima gwange nenga no katonda nga bw'oli ow'ekitiibwa nyina otutoba okulaba nga nkyusa famire y'obulamu bwaffe ate si kyenjagala okukomako kyokka n'ey'obulamu bw'abantu abalala kuba omuntu
simanyi na kyakugamba. Omuntu ali talented tobeera wa nnyumba, obeera wansi. Kati olina okukola ebyo ebikyusa obulamu bw'abantu, obulamu bw'ensi. Naye amaanyi n'obuvumu byanneeyongera. Nzonna ate bwe nanakuwala nafuna buvumu kukola. Era wayita akabanga nga noonya omulimu gw'okukola awo sigulaba. Nenyingira ennyanja. Omuntu ogwasooka bagingobamu ne bagamba oli mwana muto okuvuba. Naye ate ne bagamba nyina abaana bendaba bensinga ne bennenkana nabo bava nangamba bakulidde ku nnyanja. Gwezze buzi. Ne bagamba nno nja vuba nanja yiga. Basooka kakuŋŋaana naye nemmala nennemerako ne bagamba kale kantandikire mu kuloba nga nkozesa akaato ke bayita para. Para ogimanyi? Kaato kabakoomu kavuga buwomu. Ke natandikiramu. Olwakayiga otya? Kangu kuyiga munnange obanze mwangu obanze nkwata amangu bakangu kuyiga simanyi. Kubanze olunaku anti okuba nkase eno bwoti bwe kabanga akadde eno n'okuba neyeeno ne katambula. Okabalansinga ki nkasi. Era ndikabijja nze mu kkuba enkasi. Nze ndi muvubi. Nenfuna kamba omanyi kamba we buuzi. Obuuzi obwo abeera nnyo mu dduuka. Buba buuzi buba buguwa bugumu bubeereyo ku mwalo babukozesa. Okasiba ku kati n'okasibako eddobo. N'oteekako ekissi oba ekyambo. Bakali akasiba rose. Otyo bwe kati kabaka buzi bwe kati. N'okasaako ekyambo. Ekyambo kitegeeza ekintu ekissi. Kyoteeka ku ddobo ekyennyanja kijje kirye eddobo likirobe. Biseera ebyo twakozesanga nsiriŋŋanyi ozimanyi. Twageranga nga tutakula era ffe nze bako n'emirundi biseera emirundi mingi nga ntakula amayoba g'abantu amabalaza nga nnoonyaayo ebyambo oba ensiriŋŋanyi oba ebissi. Byebissi byensiriŋŋanyi kyoteeka ku ddobo okuloba kye bayita ekyambo. Oluvubi kati lwenjogedde mu lulimi lwa bulijjo kye kintu kyoteeka ku ddobo ekyennyanja kye kigenda okujja kirume.